Uganda zibiro bine bitumula ku internet bali babipitira mudda nze nasooka bloga gwe basooka okwagala otunuzaamu wena matalisa agenda maaso wano gwe bali bagenda omugamba amuzannye n'embigoba. Whatever is happening on social media 60% ku buli drama manjo kiba kikulu. And I'm not surprised. Kale bwengezaako okuba busene bagamba waliwo ekizibu mumpulirize. Lwakya mutya ne lukya wano. Nzina bagamba nali negomba abasajja bwe bayitanga abasajja emivuyo. Uyo musajja alinga ayogera. I have examples people I look up for. Nabalabanga. Naye abasajja bwe bayitanga bamulindwa muwonge they died as miserable dogs, beasts. Basooka kumenya nga basookera ku mazima. Government ne compensating ne bafumita omugati mukamwa ne gubalakira ne bafanga embizi. They died as miserable brats. Yet these people had bali n'obuvumo okubeera nga babbo nti bannenyigira mu byobufuzi waliwo abantu abayingira mu byobufuzi tugenda mpola era abantu abo abeera bano abasajja bemuzamula babibuza amagezi ba Andrew Mwenda bamulindwa muwonge bani bonna abikoze bitya abo bonna abasajja n'oyo omusajja yita Anasoyo omusajja wa Museveni avuga Bobi Wine oyo omusajja omukulu oyo wataata woyo omusajja taata wakazibe Bashir oyo baliko abasajja nga balaba amazima. Basajja balabedde yayogeranga nga negumbo oyo basajja bala bayinanga show bagiyita the Eagle. Ngenda kukola kati zetani gokwegomba omuntu nawe ensooka ne mmulabira. Ate bwe mmubuuka nti nno wakawanga ne nsooka mmusuulawo. Basajja mivulenzi basajja twali tugenda ku basajja njogera ku babayimbi n'ojja n'obuluga ku bwana omuyimbi n'omuvuga n'omumala n'omumala nga binsobola. Naye waliwo abasajja be nalabanga bagashumba abo baani ne ngamba we balifa ovuga tulisaanawo. It was a calling then. Nengamba wetagi okukola ebiseera mutwe n'ensajja bye bakola kuba kirowooza nti basajja balaba yagenda mu ssomero n'asoma bino ebintu. So natula obutuuzi ne ngamba alright bino ebintu birimu just okubeera ng'osiba busibiro n'oyogera ebintu eggwanga birina okuwulira kuba munnaamu amaloboozi gayinza okubagagala abantu bangi baagala okuba nga boogera naye balina ddoboozi nga nze nsiiba nziramu obugundi bw'abatamala emirundi basajja balaba kufuna art kufuna buvumu nga neebuuza bukikola batya. Little did I know nti Uganda omuntu okuyimirira ku mazima 7 ku buli 100 abaasibya afya n'abasinga era nafuna okukookingibwa mu nzira musigenda kubabulimba nafuna okukookingibwa nga 7 ku buli 100 muwulirize 7 ku buli 100 buli ayitibwa motivational speaker mbu simanyi empowering abantu njogera bino ng'asinzidde ku kye bayita Uganda +256 Uganda ku ttaka lya Ssaabasajja nga wasinzira okuba Museveni 7 ku buli 100 abasinga babateeka bali ku payroll okukola ekyo ngenda batuwala mpola. Abasookedde batandikiranga ku mazima naye tebakikola kununula ggwanga bakikolanga Museveni abayite abatemere. Abasajja bunaddaabo n'obulaba myaka gigenderedde ng'olaba akyabuzaabuza abantu bakikola edda nga bakikola na low feet nga bakisuubira kikola mu kaseera katono bayitibwe. Tugenda mpola bayitibwe. Sifa bagubuka nti nze mbuye twata nafiya tusola nakudda Uganda gaba masasi komera forever abo bo bakitandikanga boogera ebyo bino boogera nete babyogeranga mu ngeri eyo ekumamba abantu muliro babyogeranga mu ngeri ensamusamu kubeera ge mazima emirimu giri mukera abantu abafuna ebintu ebimu abalina favors adalanga mu mawanga mu madiini enziki mu bintu byonna ebyenzikiriza mutambulira bino bisooka ki Bobi Wine azze okubeera nga ajjawo bino ebintu twalinanga era ebintu ebyo nga webiri nga twabyogeranga mu ngeri ensamusamu etakuma mu bantu muliro eta dimining ate mawanga balala bagoberera mbu this take a stand to kirwanise okukumamu abantu omuliro babyogera dda era beboogera babyogerayogera dda nga si balwise ngenda sooka mbatwala empola mbajjukizeyo ekintu kimu ebintu bino ebitambula ebya tribalism nti Abaganda byatandikirawa ani yatandika ebintu by'Abaganda bino biteekwa bisoosowaza bisuusa mukana akalulwa naye yabitandika byatandikira ku bakazanyiikirizi bakomedian abo nabo baasibwa baamala olumu 2 Uganda gye mbabulyako kintu kye bayita okusiba nga Museveni akusiba gavumenti ekusiba mumanyi kye bayita okusiba ngenda kubalaga ensiba abantu gye basibamu ennaku zino mu byobufuzi omuntu yagedde ku kyobufuzi tamala ennaku 2 ng'avuddeyo omubbi w'enkoko n'amalayo emyaka 10 naye ng'oyogedde ku dikiteeta
lwaki Museveni buno bonna omwaka talina muntu gwaggalidde nti amwogeddeko either akuteeka walinga babloga ne bamuvuma n'akusasula oba akusiba n'amala ennaku 2 n'okomawo mu bantu naye omuntu oyo bw'akomawo mu bantu aba takyali kyekimu nalabye akatambi k'omusajja bamuyita abasajja mivule yasooka okukola nze najja ne mbagamba baganda bange tebigatta penge beerako nedda ne mbagamba tebigatta ne mbagamba omusajja akoze live video ng'awoza nti babano bankwata bantwala beetolodde ekizimbe ne mbagamba bannaye tudde mu mazima naba n'omusajja ng'ayogera mu kamera omusajja taaga kutya naye omusajja mukookidde teri muntu yafolowinga abasajja mivule gye bamutwala until today batwagabula zya simboloka z'abasajja nga zitwala musajja oyo bakutwala wano nga suspect ogende bakutwala lwakituula n'onywa amata waliwo eyalaba ekkomera abasajja mivule gye bamutwala yakomyewo n'ekibuuzi n'agamba nti mubaamukyalira wano nga complaining kali kasuke kiri ekyamusibya soke tukiveeko yakomyewo n'agamba n'amenya abekwano b'emyo abaganda nti muuya n'enjogera omuntu nga baamuwadde ssente ekisinga okunyiiza mu basajjamu abakulu mwana azira ku TV kiri kimu tubeetaaga nnyo mu strong twetaaga abantu akukwati tugenda gamba nti abakadde bagende n'obuzibu mulina nti mwe mwagaana okutukkiriza nti tuli bavubuka tukuwonya teffe tulina obusobozi okubeera nti tubateeka mu nsi ensuubize mwemwa ebisiika bwe nti basajja bwe tudde mu mazima oyinza okuba nga omanyi politics mungi nnyo okusinga Bobi Wine ne Bobi Wine kyakusinza yero akusinza lo si yokukuba abantu ebikonde naye akusinga lo eyimirira ku mazima ebbanga eggwanvu oba olubeerera oyinza okuba omusinga n'okubeera ng'osobola okupolitiikiira mwe abantu nga mwe abakulu mutumalamu amaanyi nebadde ndi wano nga nkuyisa bubi nnyo naye mutumalamu amaanyi naye kansubira emesagi eno egendagenda kuli muntu yenna omukulu ayita motivational speaker mwina obuwanyiwanyi bwammwe nyoboogedde emikwano gyo kambasokembabeko entanda gye mbasibira maaso ejja kusiibuka empisa mu maaso gekujja siyinza basuubiza musigenda siibuka mpisa mu vidiyo eno naye kansokera basibireyo entanda abasinga balatuwa mumuzanya bamulabamu abantu abamu balaba bannaye bemukola babalaba kukati teebereza omusajja bw'ojja n'ogamba nti bw'oba wasobola okuwa soosi nga bakutwala abantu bonna abazze basibwa babalaga gye bali ebibatuuseeko ne gy'oyinza omumusanga bwewabula bubuzzi bisitole bya musajja ono babazi byaleeta omusajja we ntumukaabira musimanyi bamututte biki ebyo wagezeza okukubira ng'oleeta naye te n'okomawo nga tetewagwamba muweefudde atulwanirira mugate otukuba abaganda tuli bankwe tuli biki muganda wange Edi gundi gwe basajja mivule ngenda kukujjukiza nze ndi kasajja kaganda oba kanyankolo oba kakiga simanyi nekyemanyi Bobi Wine tanoonya struggle y'abaganda y'abanyankole y'abaluuli Bobi Wine anoonya Uganda ebirungi y'abantu bonna naye gwe baakusasula okimanyi nti nno ekintu kye bayita tribalism eyo mugiraba eyinza triggeringa ekintu ekikyamu ekyali tugambe ng'e nziramu ekintu ky'amawanga ekyo tukirabanga ekitono nekiyinza okukumakumamu abantu omuliro naddala nga amaloboozi g'abasajja bakulu ge bakozesa okubeera nga gatandika okuyisaamu egundi eyo information ng'eyo kati okomyewo n'ogamba musimanyi babaganda tebakufuddeko bankonimenye basibe baganda bo bawuna baseggona babera tebakufuddeko muganda wange embuuza ssebo wabadde oliridde baakusibidde mbogashumba ofekinze sitole mbogashumba simanyi gashumba akyalira bukyalize beesige n'akuba naye ekifaananyi gashumba n'akyalira katolo bwama n'amugyako ekifaananyi gashumba yandikuba ekifaananyi ku kkomera we yagenda nga teyakubawo kifaananyi njagala omperisito wabagamba obuliddiyo gashumba yakyala mu kkomera ali maze kukyalira naye nekikuwasa erinnya lya gashumba nakyo sinnakitegeera oba nayoagala kumubeera nga olina kyolagala okulaga ensinzi kune gashumba mulina enzikiriza gye mukkiriziganyamu oba mulina abantu bemuweereza sinnakitegeera naye okutte sitoola enkyamu ng'omusajja yajja kubaza atandika okulaba nga olina kyo ne gashumba eddamu agiyitanga wadde ego mwakulanga mwenna so seewunyiza kulaba nkozesa oyinza okuwakozesa linnya lya gashumba kuba nti mukwano gwo oba olina ekifaananyi oba osanga mulina ambulera gye mugwamu mwembirire so tuyinza kuddaawo n'otugamba nti abaganda bamalamu amaanyi muganda wange oli ogera just kifaananyi na Bobi Wine era ogenda n'okifunaawo nga bamaze okukuta otulabise ate n'owerabira nti Bobi Wine ye buli muntu gwe basiba oba ne bamutuusaako ekyo kye bayita eki obulabe ye Bobi Wine akupostinga n'agamba nti akusaasiddeko kino kyekibalemye otutegeera era yakwita ku mwanjo n'otulawo mu bikooti mu bisuutisuuti byo n'obeeraawo naye gweoba olaga eri mukama wo nti wano bannyaniriza tukwaniriza ng'omutaluze propaganda eyawulamu abantu olw'endowooza zaabwe amawanga amadiini naye ekyo Bobi Wine takutaddewo buli kyokola kikyamu bira byonna byemukola bya kisiru kati ogwenzeeyo osuubira tebagenda kuwa akasente tebalina kwegenda kuwa akasente
nani badenzi bano nenkugula netubalaba wabiranga wa Brian White eraze yena kufa amazima era gamba Museveni mukama wajja konziterwa amazima kubanze ne mukasira ka walaga nti wetaago yabina kola video ne mbagamba twabiranga feni wa Brian White uza kino mulaginze mu post njagala just okole video yongu wakati nenkubuuza musajja mivule di wachawa Museveni video najikola oli eyo ero limu kulya mandazi bakuterese mu state house nenze najja nensawulinga ng'omusiru mu bintu ebyo wunikiriza abantu tibakututte naye nga nze kiwakanya tewali gye bali bakututte sebo era obaddewo naye nga muli basajja bakulu ekisinga okutunyiza muli basajja bakulu mutta struggle mwana kati gwokya nnyo okubeera ng'osalutinga Bobi Wine ebintu byabalema dda kati tuzaawo okumakumamu aba ate kisiba kuno mwoli musajja muganda naye weesibe ku kintu ky'okubeera ng'otabula abaganda nti banyigira amawanga amalala Ubirawo ekisebo kyamaanyi nnyo wano ekyo kyagala okuteekamu aba naye gwe kyeweesibyeko kati omaze okulaba tekikola abaganda nabo ate bw'oyagala bavumba obwefuulidde amutuli bangu famire nga teyajja ye yaliwa nze njagala ombuli Gashumba kukyalira ddi Gashumba akyalira Katolo bwamba n'amugyako ekifaananyi Gashumba akyalira Babesi n'amugyako ekifaananyi bwe Gashumba najja ku posti petwakutumayo genda otulwanirire ku myaka gy'okusobola okulwana ekisooka nze basajja mevule nkumanyi nti ne tukijje kuwali okola sho manyi abaakuteekayo awo sijja kugenda kuba okimanyi era wanoonya ddwa wanze kyemmanyi nti oli musajja munnamawulire yagala okubeerako ne on show era naawo TV kwali okola okwo nabalabanga bewakyazanga abantu era ba NRM abakuba Bobi Wine ate gwe omusajja yabeeranga ng'oli awo olemera ku mazima oentertaininga dati bullshit video zimbadde muziraba ngomwami akobe suti n'asalako nayita abantu abakuba Bobi Wine mu maaso ge n'asekaseka alinga atwasa Bobi Wine ateyo kasukaali ina abantu bayisamu amaloboozi amakyamu bafuula omukulembeze mwaffe on national TV nga musajja mivula kientertaininze ekyo so manyi yali akuwa TV nengera omanyi nti bano abantu ntimanyi kuvadde era weetaaga just your own show ku myaka gyo era omuntu okubeera ne own show bamanyi kati mwemeita ba activist bebeera nti mwagala kubeera nnyo ku buleediyo bwe Uganda mwagala mufuneko obuproguramu mwate babasasule ekisinga okunyiza kyekino bannanga baganda bange ba people power ekisingira ddala okunyiza kyekino nti bano abasajja bagala tule bolinga nti netubaforcinga okuwagala people power ate nga si wekiri kati bo batulaga nti nno bo b'amaanyi naye tebatuwagira naye bwate twandibadde tubakwata mpola batuwagire azivu batatuwagira sitwe tegenda mu maaso ekisinga okunyiza mukulu Gashumba bagamba tagenda kuwagira NUP amaanyi ga Bobi Wine gokkaga mu mala kubanga Gashumba alina akabugundi kamu ate Gashumba abantu abamugoberera abantu si buli omuntu nagenda kudda awulize nnyo Gashumba nti Gashumba kyagamba kyekino no penge mwevane ngamba muno Bobi Wine watampa sente muvudde ku Bobi Wine nze nina akalulu kamu naye abantu bange bensuubira nti bayinza okumbeererawo bayinza okugamba penge wano olimbi okumusala bagwetikke wekka so basajja mivule tolina kyekyaga mwena amateeke mwena abali banyambala busuuti nakyenyinza okukola ku Bobi Wine ku struggle musimanyi mumugamba tubaforcinga musimanyi mukoze mwina ekigambo kyemukoze mwina ekigambo kyemukozesa mukiyita muntu gamba tuba manipulatinga mwina ekigambo kyemukozesa mu luzungu mbu tuba forcinga tuba blackmailinga kati fe abavubuka tezituli ku blackmailinga mu abasajja abakulu lwokuba mwetadde mu sports mwetadde mbigire fe tulina okuyitira nga mukimanyi wano mu Katonda mu gulembe embirizi zammwe zakubadda ojasanga omuvubuka akutomere mu ngeri yonna bw'oleeta obusiru akuswaze ne famire agivuma evumi kati ensonga kimumanyi muli ku mazima ebiruma abavubuka wabasinga okunga mumwinamu ku mmoloka obiramu omusajja afuna asobola okuvuga akamoloka naye nga kati nateeka amabuliro kyemutalinategeera nze njagala basajja mivulukire ku makyolangire nti oliwa enyalimu oba tugambe mpadde example kale batugambe mukwano gwo Ssengonda Seggona oba abantu bogambye bakwano bo ba Uncle Gashumba mwagala nnyo simina ku buzibu Gashumba musajja wange oyo kale bagende singa balangirira nti ba NRM who do you think cares mwamanya bagamba nti wike tewali muntu wasitwaga abafaako gwikira ku makyogambe nti ndiwa kati kankubuuzi when was the last time you had a Uganda asking about Bebe Cool's welfare esaawa zali gwe wulyagira ku Bebe Cool tukimanyi muwagizi wa Museveni tetulina buzibu na muntu avaayo clear n'agamba awagira Museveni naye tetutweka ngalo mu nnyindo wala tulaga nti nno mpagira Museveni lwakuba muganya okunkwata empwa tekiriiyo mu bantu bawagira Bobi Wine tekiriiyo tetulina nnyo obudde bugenda nga tugenda kukomberera nnyo bantu nti babire ku saidi yaffe tekiri nange kenyini nitaka okwebuza amagezi mba ngenzi people don't have that time you're nothing
mwenna yo totally nothing munonya sente za leero Sibugaga bwabalemu okwekolerera emyaka gigenze kati mwagala kukozesa opportunity ngeno nga mukozesa ate following y'abavubuka okulaba nga mwegaga mugagawala ningira mugagawulira ku mugeri nkyama mbabuulira kinera mu kitwale buli muntu yenna ng'oli era video banda muzamwezi akatambika no mbatagi these people with the youth tulina amaanyi mangi yani can show you like you're just enough to give it bwembulia ndabuuza kati bebe kulu ebyofaako what mwamu tuwaranti muna Uganda just ali we vayo byogamente oli wagira NRM people will keep quiet tebajja kufaako nego bateke ngalo mu nyindo basomozi babira ngo banyigizi uli n'ebintu byokolamo umunonya rutaro mu buteka wo rutaro wakati bona abavubuka n'umuseveni akuwempe nkoni ujja kubawo neze nkubulya otujja mu bine byambu simanyi bonzeto wani na following nsayo njogera bampulira because ebikyamwe basajja mikule bibotolya mu yo grade nkubulira omuvubuka waleera yagala enkyukakyuko yagiriziddwa ng'abeera mu kibala kya firimu talina kyakulya talina kyakwetaaza ngenda kukuwa ekizambo basajja mivula oba mungawe mwene basajja mivula nza kukuwa challenge leero ndabye omuvubuka akutowa poliisi n'amugyako emmundu ng'addala kuba mmotoka basajja mivula ge bayita amaanyi g'abavubuka basajja mivula ideeyo oba osobola okukola ekintu ng'ekyo wala mubeera musajja butitizi mbukooti mwagala mukulya smart man yita banno bonna b'oyogedde amannya ago akole ekikolwa ekyo yenganga omusajja w'emmundu kikolwa kikyamu nekikulaga Uganda weetuuse nkulaga gyona evidiyo ebisasulating nga oils chairman awamba emmundu omusajja ali agakuba abantu masasi kati emmundu abatanso zikwata mu ngalo zaabwe era kibalemye okumanya ate ng'omuntu asinga okuba omuzibu okwenganga yakutte emmundu naye tutuuse kati ku ssaawa zino mulabye nti emmundu bweri kati tukyamanya nennyiniyo nti waliwo akwata okukuba emmotoka amasasi n'omwana oba omuntu yenna yeewaddeyo nkulaga muganda wange abasajja bevule mwe abasajja ababeereyo mu bukooti ne mulowooza nti muli b'amaanyi nnyo abavubuka abakooye nnyo tuwanekise batandise okukola ebintu mubiraba nti ejalemu zebba abavubuka mulaba ekibadde mu kulonda abavubuka nti abaana bakutte n'okukwata omusajja nga tutandise okulaba zikiriifu ng'omuntu bamuggyeko emmundu kyokka gwe bagijjeeko naye agitidde okubeera ng'agirwanira kitegeeza abadde agirina mu bukyamu kati Uganda bwetuuka ku state eyo nti omwana ayiwawo omubiri n'akwata ow'emmundu n'agimusikako nti chairman awamba emmundu basajja mivule mulina okwetegereza Uganda gye muyingiddemu eno Uganda mbi okyavuga akamotoka k'obuzaabuza abavubuka omwana agenda kukuba akatayimbwa okyabuzaabuza abantu muganda wange nti nno oli w'amaanyi omwana agenda kukuba akatayimbwa kuba omwana kati batandise oyiwawo emibiri byebino omusajja kati gambabulire mulimu ze bapolitician abambe sikiririzaamu ne mulimu aba statements ebakola nga nkyazirina mu bwongo ebitandise okubeera mu Uganda ano leero Mugisha Muntu yabyogerako Mugisha Muntu alina akavidiyo ke yakola n'abuulirira omusajja n'amugamba nti musajja gw'okyali mu uniform n'olina okwegendeza wa akaseera kojja okubeera ebweru eyo nga tolina mmundu eyo akaseera kajja kukubeerera akazibu nnyo naye zina vidiyo zentandise okulaba ng'ebintu bino era ndabira ddala the prophet highness majesty king Kamalabyonna angel Bobi Wine byazzayogera nti nina ebudde bulikyuka ebintu muligenda kulaba ebyakabi mugenda kulaba ebintu ebitalabanga ku ntandise okubiraba nti abaana bakwata bu vidiyo batandika okubatuluzaamu nti buuyo ayingidde mu layini batengizaamu abantu ne batandika okuexposinga ddala poliisi nerabanga yona eri ku polling station eswadde nereka people power wangule ng'egezezaako okulebesa zonna zonna oliz agri schemes babobulu ne babeera bwezaawo nga bagize. This is why nze muntu akkiriza mu kino ekintu nti baganda bantu si buli muntu ayambadde agonika people power ng'agenda kuyitamu era si buli muntu alina agonika people power akakofiira ako agiyo foomu ezo alina weyeesimbye nti alina obusobozi obufuga eggwanga. Lwaki zinakola vidiyo luli ne mbagamba bannange omuntu watuukira okubeera chairman w'ekyalo emyaka 25 nga chairman Nyanzi yandibadde ava ne mu bizinesi za mutabani we. Osobola okusanga omuntu ali shallow minded olwokuba awulyako erinnya Sentamu n'agamba Penge yate family ya president wo naye balina obusobozi abo. Lwaki agenda ku national TV omusajja omukulu nga Eddie Nyanzi bwe ndaba ebintu ng'ebyo ze binga by'amaziga era nkwata essimu ne ngamba ndyakugane mukulembeze bwaffe olwo ebitunyigiriza. Lwaki? Kuba mulimu abatuukisa. Nze alifuwa nalabye kulya
musajja gwe bayita Nyanzi ne ngamba no. Lwakuba Bobi Wine emikono misibe. Emikono misibe gitya. Obuganzi bwayitirira buli omu gwalinamu essuubi talina gwagenda kugaana naye mubaagala okuyitira ku ye mulimu abagenda okuwona n'obwonoonyi Uganda ate nga bonkyesa baleeta ekifaananyi ekiri mu gurupu yaffe oba mu kampu yaffe. Nzinda kukola video oli ne mbagamba ebadiya waabo nabona bali badde baleekaira ddala kuba mayingira ddala okuvuza era omwana talinabiyiye naye basinga okwonoona nekulabidde chairman kubeera chairman w'ekyalo kiri okukisigala awo naye ate otulabisa kati nzira nongambe nti naze ebiki otulabisa ebyo Uganda gye tuliko muganda wange ozze odisikasinga ebintu byotamanyi naye ozze muganda akakuukulu nti omwana wange basinga okwagala omwana wange yaliko otwekwekemu mutulabisa ate nga mwali mwabiyingirigezaako okukona ebirema mulwanira obufoofoofu nze nyakutabuka nakutabuka muje bujja mumasanyu gwendeko ne muganda wange omunye muganda waliwo ebintu ebitulabisa ffe era eno fagundi egende ku buli gundi eno wa people power nze mpagira Kyagulanyi yekka omuntu yenna okugira ku kaadi ya Kyagulanyi olina okundaga nti olina obusobozi bino ebintu by'okukozesa Kyagulanyi ne mutwala parliament ejjulemu emiwulengi bya parliament okuba nti no mwakitegedde muntu ayagala abantu mwakitegedde mukakkamu awero kaminga ne gwamanyi nti agenda musukulamu Bobi Wine ye muntu awero kaminga ne gwamanyi nti agenda mufumita is now a leader. Ni olwo ebintu tugenda kubiyita tuswaza ku National TV nga twambadde enkofiira zaffe papa tulengeza ku kyero si kiri oke bayibirya we beesimbawo keeyo Muhammad Nseko namukuba akalulu n'agenda obeeri ne nakawe bayesimba ne kwani eyo naye bamukuba kati era obulawo batagala bakozesa just kino mu Bobi Wine wali balwanira obufofofu balinga era abagamba nti kino kigaana kiba kiganya ekyono tetubaako bwe tuli. That kind of mentality mba muno obuzibu mu family mu Bugonjoli but we are tired of this kind of unyuso obugala okutesa nga tezi mu kyali kyabalima mu family muli bantu b'amaanyi kino nkidda. This is why I love Banjo man. You're sticking on real estates azimba buyumba bwe. Nze Mickey Wine is my favorite friend. Ageza alangira nti agenda kwesimbawo twiki nja kutabuka nja mukuba nja mudi campaign lwaki kuba ffe kye tulwanira Bobi Wine yadda kya representing agaana obufuzi obw'ensikirano agaana obufuzi buno obw'okuleeta ng'oleeta bantu bo ebyo byagaana. Kati nze Bobi Wine nkera bugezi kubatya nenkulemesa omugaana n'ogamba ate abadde kipenni bamulemesezza lwaki kyokola kikyamu. Tuze mu inbox tubagamba tuukirira ono bate labono ebintu ebimu nneebyo mwegendeze ne Uganda gye tuliko era nze Bobi Wine gwe nsibiddeko oluko abalala mbalaba. This is why naleeta oli omukazi ajja kulayinda bire ne musiima nti mbawulireyo nti looya nena mbala muleeta wano nze ndwaliwo omusajja bindabanga deya kati ng'okimanyi nti waliwo akasajja kabaita kawayiswa mu people power omukasobola okuba he can be anything. Kasajja kali intellectually kazibu nnyo kano kashamimu mulimu abantu bolabanga shamimu obalaba nga tebaliwo mu nsobi mayanyi naye nze sagala kuddawo okulaba abantu balina obukofiira bebakulembera mu gundi yaffe ate nga balimu embeerera nze bitonyeza binyumiza abale kano kawaani sibaika people power bitibiti nedda nze nkuba Kyagulanyi nze nalemera ku Kyagulanyi yekka wendalaba mu ebisasala mu people power byojja bigaana nze musajja bameka abakananga abana musimanyi bomalete mujinde sino ku people power bameka bentimbi eyo ne wakisiba timbanyi mukozesa Bobi Wine. I have a video when Khalifa Ganaga agamba Bobi Wine ngagamba is not a politician. I have a video here. Khalifa Ganaga ngagamba si politician we Rwanda ne bano bamuni ba spicy daya video kweli. Na yeye to kufuna omugata alina kugamba muna alina kusiwesiba ku Bobi Wine mwe wabajja kandi agende simbe ku bakatolo bwa. I know these hypocrites, the musicians and everyone. Bawe ko isa Bobi Wine. Nze nkuba Bobi Wine. Omugenda kusangawo obuzibu era mujja kungamba mba atono we need unity atono mama you go on the national TV n'oyogera bwotyo nze nnyonyola ntya abaana bange ntono this is a fraternity my president is giving ndandika ntya okunyonyola abaana bange and we are fighting for a better Uganda naye ndandika ntya okunyonyola abaana bange tongamba mbu sugar coat mboba sugar coat nga kate sisobola kukinyonyola maluko muneria these are the people abatambale era mugambyawo abo bebasa mu family ya president wange ne balemu
however family we have a politician is going to watch it now we bamusoka ne balemu malaika nasindike malaika ukatona nasinga malaika emi plastic boni kyagulani iyo kyemba nnyonnyola nemba bera mbagamba uti mbawulirize nemba mbawuliza mbawe iso dene mateke kama babi wani wakola statement ulobera ku maso ko bikolwa byabwe ne kunjogera yawe nawe yali abatadde mbagala bere bategere bali yawo balenga bulizibu koti bati bagira mu muntu abani wabe mutabani wa statement jokola yokango yabadde enkofiira ebeeringiza omukulembeze waffe nze bwenyambala kakofiira nezabu nesimbewo zana netayika kuba ekikyo mwesimbewo nga sikimanyi bagamba bana abantu ba Bobi Wine isiza chikiza ngazo mwagiza Bobi Wine kuba bwenamba jene mukulu mweyambaza okukofiira kati mwira mwambala obukofiira nga mulanche butegeeza naye mba mwagala bifu waba mmanyi mwagala mukozesa obukofiira munokufuna bifu alina kumwe kibatwalayo mufuukire dabire batulwanisa mufunewe musimba amakanda munyunyutese nezomi w'omusolo mwenga gawaze nenga mukoseza just muntu wanu libaleta katonda gwe yasindika sisinza kikkiriza sola kikkiriza ekyo lwaki omusajja gwenjogera ko yalina wa enyali mu kusooka anko nyanzi era regimu enagisavinga konsubi. I know why Bobi Wine cannot speak. I wish I was. Singa nali mzemba ne spoke. Singa nali jobero. Bobi singa wango bako mulimu emye. Singa oba spokesman wabongo bako ndamu. Mweso. Wanda ndio gede bikuli ku mutima tosola kufuru. Bobi Wine ze ndio gede be manje bikuli ku mutima video ja kujira ba. Nero sola kubyoge. Kuba bya addressinga abantu ngwa bakwesolo ne baganda. Na buli muntu akusimbe mwaka koti n'obugoni bagala kuyita obwa people. Era ze singa muganda wange Bobi Wine wanfulo bogezi nga basenyo nitebaliwo singa ja kudo utabana abantu abo ekyo nenyo babata ndichendi mutu security nubya ni wawalina ikuvadda natonda ko kweti kicho oli ndani banyi kintu yomwetaga vubo kyali muyimbi ani omulala so jobero senyo nti akwogerera kale oyo abera mu myuka wange nti ani omulala ndi mutu ndi security mbatayi ko kumenyera ti secretary devyo wetaga digi ndi wayiswa ukasajja kagenze kusoro kasirika ku interview ntiroya nti malende mbakusomeranga bonna bamugaso neso kan kujja mti bayite ebireri nze bayinza okukolera mu yosaka sinjo kuba twambadde obukofiira muli wali mwale muli wali lwaliro obufo mutu okesa kyokesa bwe kati ko omwana yakifuga mbonage jakubira gwe east west yes nesenyonyo okubeera nga ngala kwesimba gye yesimba ino banyonyola tutambulira mu nsi nga tulina we have to set examples kwa twagala Uganda entuufu nze tebagwalira mu bintu ebyo bya kiyayaaya betuwogera bitulabisa gwosubira Muhammad Nsekada yadasobola okukwata mu kitabo kyo naye yamaze kupima nakupima alaba byogera tubitegeera n'amateeka lwo yansereko yasomako bikoze bitya nakujja olongera ne ku stage akwata mu kitabo kyo ng'omwana omuto ekyo nakyo nkivumirira Muhammad Nseko kyokoze okukwata mu kitabo ky'omusajja ng'ogamba bwaza awandiise nnoti wamulaze nti nate mwana muto amaca nekyakikola kuba byogera tubitegeera buli kintu tukuna ensonga ky'abantu bakikola kati yese bwe kutunudde mu statement ekyo za addressing ambu wakibi kumenya naddane mu kitabo kyo bakebera answers zo omuntu ateko okukola ekintu ekyo ngene ate gwosinga ne Muhammad Nseko ku myaka guli kitaawe yali badde akuwa n'ekitiibwa naye kati tutuuse ku ggwanga waliwo ebintu etulaba tegamba kaize oseka bakumbira kupira ne jamu kuba oluyi kitabo kyali kyakwata mbu anoonya answer Museko wamuka mufumbira kamukutu waliro olaba kasajja ka Bobi Wine akwe bayita kawayiso wakawulire tulinamu abatuufu ne tulinamu abakyamu bangi bali badde basigala just kubeera nze ndaba omuntu ngambadde akofiira afuwa omulere nkyagala nnyo okusinga omuntu okunoonya ekifo nga talina busobozi nze nanyiga okuva Kasiyana waduli yakwata Bobi Wine n'abafa ne bafa n'ewaabwe n'atwefuulira nanyiga nze nanyiga mwana nze nanyiga nasigala kimungu bakyakyagulanyi nze nanyiga nga n'omusajja afiirwa driver we yo nanyiga abasaida madada babasalako simanyizi nipo nanyiga bakosizza omusajja kuba Bobi Wine bw'omanya nti yafiirwa driver we era obulunamw agenda bufiira tewandisas Kasiyana wadde kati siyinza kukkiriza muntu jasi kuddamu okukozesa Bobi Wine byakisiira nkuyokya
bakwisa omusajja ne bamukutisa ne driver we b'ekiyongwe. Omusajja yamutisa yamuleta oyo omusajja yakozesa popularity ya Bobi Wine nti Bobi Wine alwayo okujja ewaabwe mu ggulu. Omusajja Bobi Wine ebyaliyo mwabiramu biwoobe. Abasajja nze ba politician era nze mmanyi abantu waki mwagala nnyo okozesa Bobi Wine naye nze nalabeera bintu nemutabani ne mu family kisobola okujja oli natwala just advantage. Uyasobola okutwala advantage nti Bobi Wine nti omwana muyita kujja mwana wange kyamale nyanze nti ejja wenze namukola effeto mukuzizza tikadaffe katuyitewo naye nga mbadde ebyobufuzi ng'ate ebimu mubadde muwagira ebikola ebikyamu amaze kujja mwana singa okunyiiza nti mubadde muwagira gavumenti abamu ekola ebintu ebikyamu nga mubiraba naye mutabani wammwe oba muto wammwe bwe mwakoza avuddeyo nga malayika ensi emwagala kuva dda atandise oli ku kituufu yali ku CNN mutandise okujja obukooti bwe mwali mwazitiika kati musongana mwana wabeere meeting ndaba nnyo ekigundi kyammwe ekyo ekitebe ekikulu kyo tubeera amakula Bobi Wine wange Facebook gundi wange kabaka wange kwayogerera n'essennyonyi n'ono omukazi abeera avunula ennimi ku kitebe banyi ekitebe kijja kibuuza muganda wange akimbulidde biba kitabate ekitebe ekyo mwe musooka okubeera mu bukooti oli ne mutuula ng'abakungu n'engambala bano mwakulakula dde ebintu sibitegeera omusajja ali mu struggle muli mu kunoonya simanyi munoonya kukola mukolaakola obubaga kiki mukolakola obubaga gagale tonnagiggusa mukola embaga mufa sex bangi bakoze embaga omwo mubakola obubagabaga buyitinganyaawo buli mwezi gye basonda simanyi millions of money naye nga bwewakaddiira wali tosobola kubeera nga olina okola embaga olirira Bobi Wine wabeera ku gundi otwala advantage eyo nti anything ekiriko people pa basobola okusondera nze ebintu ebimu nno byanyiiza era jatandika okubyatulya kimu ku kimu mbagambe nkuba Bobi Wine na Mama Solomon abala mujja kwesuutinga abala don't trust anyone okuleka abazze nabo ba Idi Mutwa Banubia abasinga akasajja akawaisa okajja ku National TV akasobola kagamba Museveni yatta abantu zabo bintu binjagala sefayo kasi omuntu ayitamu nga waddipe wa kigundi kye akasabeera nga kasaba nga si wa enyayo nenga wanenga ino obusobozi bino bisibifaako kasaba nga akkiriza mu nkyukakyuka ne Uganda empya nze gwe njagala abeere mu kifo ekyo so sinti entirely tufa abambadde omukoofiira osanga n'omuntu just okuba nti mutu awo tulina okwegenderezaawo era lwakuti Bobi Wine tayagala kudisikasinga waawo naye amanyi awo wamwokesa nti awagenda kujja zipulukenge ennyingi abantu abatalina busobozi bayitemu nti Nuupu ewangudde Nuupu naye ani awangudde ani awangudde zijja kufiira ku mazima ani awangudde zena nti muntu yali akwata mbizi zokuba yambadde akakofiira nti gwe tulonda kati mwayiza eri eteeke semutu zagenda kunkulembera ekyo nja kukipulikinga nkibuuse n'abantu nze nkuba endulu ntyo nayiseemu wa Nuupu kikyagenda okunkolera muteke ku interview agwere oyo byayogedde mukutere ku interview agwere oyo byayogedde musanyiko okusaasira abamulonze nga tebamanyi basimbye layini temukozesa Bobi Wine kuwonoona te eggwanga nze babimpa biposta brada nesimbe okugundia people power mpanikira nze nkuwanikire nze penge nze sitaani nze ayonka mabere ga Walumbe nze penge bibika bemwakalabayo nzamiza okugamba n'omuvubuka mbere bibika bemwakalabayo nze simanyi nzijidde ku people power card bipande ebirina mu WhatsApp buli omu ataddeko ne kabendike bameka bennaakaleetawa bendeesobera mu balabi babadde bantu bamukulembeze wabwe nayongeddeko nze penge mbotaddeko okugundika simeka kibika people power buze nkuteekeyo waze ngamba onkozesa nange onkozesa okuba osuupise mu ssimu mpite mu bafollowers mbagambe mbuteekayo ono nze akozesa ab'okugula wundi abagenda okusimba ennyiriri njowa people power abeeyo ababuuze nti gavumenti ebbe ssente mu COVID okulonda mwakulabye obuvuyo wabadde ne masiki sanitizers zibaddewo amazzi gabaddewo we need people abasobola okwadressinga bino ebintu so si abalwanira omufu we need people asobola okujja n'agamba alright abaana basimbira yini nga balonda naye abadde ne masiki naye abadde ne sanitizers amazzi gabaddewo nti nedda n'ebino baabiyisa
bino babisa kyo kuliko ne sente zammwe ze babakubaza omuwo obusomo mu kulonda sente zammwe bazibbiddemu eno tewajja kubeerawo amazzi babyogera gabaddewo sanitizer zibaddewo bino bitubetako omuntu mu kibopa waffe yayimirire zibwenzi okuteeka ku peegi yange bino byogera bayiswa bamalende abasigadde bonna abazunga buzunze bumala bakusala makooti kulaba mukulembeze wange munyunyuta nze buyinza obyogera nze penyo kulete wano musimanyi omukozesa era wadambala beeyo nze people power ewangudde akalulu simanyi people power wangudde akalulu